Chosen Becky no munanga alabika agudde ddala laavu erabika emusudde ddala ayongedde maaso ne yeebaza taata w'abaana be abasatu abo n'amwebaza ng'era bw'ogezaako okubeera ng'olaba ayongedde maaso n'agamba nti okusinziira engeri gye twalinga tuyitamu byonna bye twalinga tuyitamu bye sitagenda kwogera wano eno byayogera edda kubanga buli kimu yakiteekanga ku social media. Ayongedde maaso n'amulaga nti munnange nze nakoze eki kati ndi sitebo n'omwagalwa wange Mr. Right ampalaavu asobola okundabirira asobola okutuwa security asobola okulabirira abaana asobola okundaba ng'omukyala bannange omukyala awandiisa ebintu bingi nga bw'ogezaako okubeera ng'okola ki ng'obiraba era n'alaga nti munnange ku lunaku olwo ku mbaga nti obupapula bwe yawa abaana okubeera nti balaga nti bateekayo posters obwo bwe bulaga nti omusajja munnange wali okubalabirira era akola ki abaagala amwebazizza byonna n'amulaga nti musanyufu n'omuntu we gwalina omuki n'oleeta abaana b'omusajja n'obakwasa n'ebipande ebiraga nti kaakati ffe tuvudde mu musajja gundi kati tuzze mu musajja gundi nga gw'omu atugaa nti maama yankuza. Maama yakukuza nga maama embeera gye yakukuzaamu osobola okwambala n'ova wano nga toli musiraamu n'ogenda e Makka nga toli musiraamu n'ovaayo wano ne weewaana nti ngenze e Makka naye siri musiraamu ng'olwonna tukyali ku maama yankuza. Maama yakukuza n'obanga otuuse okutta omusajja omuzinisa amazina ag'ekimpatiira n'omuzinisa amazina ag'ekimpatiira n'otuuka ku levu ng'okutte Bayibuli omusajja omusiraamu n'omulayiza okutte Bayibuli omusajja akutte Kurani nga bw'otyo maama yankuza n'obwotyo n'ozannyira ku busiraamu mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Maama ateekwa okuba nga yakola ensobi mu kuza. Lwaki twogedde ebigambo ebyo? Abasiraamu tubagamba tulina bannyinaffe eyo, tulina bawala baffe n'abalala babafaanana. Abantu bano balina ekintu kye batembeeta. Batembeeta ekintu ekiga nti omukazi kasita akola ssente ne bw'ataba na mpisa alina kujooga bujoozi musajja. Ate naffe kitusanze omulembe guno nga tetwagala kukola gwe ne bakwata omusajja ne bakubuukirabuukirako ebintu eby'ekiyaayeyaye bitalina makulu babulako musiiga lipstick oyo. Owulidde? Kubanga tayagala kukola ali awo. Kyekintu kye batunda olunaku olwaleero bwe tubanga tetubyogeddeeko muyinza okuba nti temulina bantu bagenda kubibagamba naye kakati ffe engeri gye tuli okwo ku mutimbagano twewaayo okubagamba ensonga yonna gye tubeera tulabye ng'ensonga ekyami paka omukazi lwe yakutte Bayibuli kye bayita civil marriage. Kazi n'akwata Bayibuli eno omusajja n'akwata eno ne balayira ne bayingira obufumbo n'akeera n'ajerega omusajja gye yava n'ebifaanaganako ebyo tubagamba abakazi nti eyo si nkola ya busiraamu. Omukazi gye buva ne gye budde eby'omunju n'omuganda nti eby'omunju tebikola ki tebitottolwa. Eyo enkola gye baleese olunaku olwali abakazi babalagidde ddala nti omukazi okufuna challenge n'ogenda ng'oyogera bwogezi kati buli afuna challenge era mmwe mujja kwekanga ne bakazi bammwe nga bali ku mutimbagano nga boogera. Mmwe mubirabanga byakusaaga mujja kwekanga bakazi b'abayimaamu. Mukole bwe muti mugenda okwekanga mukazi wa kamishana. Kino kikwata ku ffeffe n'Abayisiraamu temubiyita byakusaaga. Era tusaba minisita w'abaana Balamu Balugahala yingira mu nsonga zino. Abaana bato musajja gundi babakwasa ebipande ensi yonna neeraba ne musirika ne kitambula nakiwala kiyingi. Tuyingire mu nsonga zino Bahajiratifu Ssebaggala abalina ku maloboozi amanene mugambe nti no eno kalica eri okujja ewaffe si yaffe naye bwe munaasirika insha Allah nammwe mujja kwekanga mukazi wa imaamu, mukazi wa mwazinyi, mukazi wa kamishana, mukazi wani mujja kubeekanga bonna nga bavudde kuba kati yenkola gye batembeeta. Buli afuna obuzibu akeera ku media, buli afuna obuzibu akeera ku media. Girl child tugamba nti bifu